Amawulire amalungi aga Yesu Kristo nga bwe gawandiikibwa mu Makko Essuula 1. Gano ge mawulire amalungi aga Yesu Kristo omwana wa Katonda. Gatandika ng'omulanzi Isaaya bwe yawandiika nti, Laba, ntuma mbaka wange akukulembere okukwerulira ekkubo. Waaliwo ayogerera mu ddungu n'eddoboozi ery'omwanguka nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeze amakubo ge. Bw'atyo ne Yowaana Omubatiza yajja mu ddungu n'abatiza abantu nga bw'abategeeza nti, mwenenye mubatizibwe, Katonda abasonyiwe ebibi byammwe. Abantu baavanga mu byalo by'omu Buyudaaya bwonna ne mu kibuga Yerusaalemi ne bagenda eri Yowaana ne baatula ebibi byabwe. Olwo Yowaana n'ababatiza mu mugga Yoludaani. Yowaana ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya by'eŋŋamiya, nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato. Yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu yabategeezanga nti, waliwo ansinga obuyinza ajja okujja, sisaanyira na kukutama kusumulula bugwa bwa ngatto ze. Nze mbatiza n'amazzi, kyokka ye alibabatiza na Mwoyo Mutuukirivu. Mu nnaku ezo Yesu n'ava e Nazaaleeti eky'omu Ggaliraaya n'agenda okubatizibwa Yowaana mu mugga Yoludaani. Yesu yali yakava mu mazzi, amangu ago n'alaba eggulu nga libikkuse, ne Mwoyo Mutuukirivu ng'afaanana ng'ejjiba ng'akka ku ye. Eddoboozi liva mu ggulu nga ligamba nti, gwe mwana wange omwagalwa, era gwe nsimira ddala. Amangu ago Yesu n'asindikibwa Mwoyo Mutuukirivu mu ddungu, n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, kyokka nga bamalayika bamuweereza. Awo Yowaana bwe yamala okuggalirwa mu kkomera, Yesu n'ajja e Ggaliraaya n'ategeeza abantu amawulire amalungi agava eri Katonda, n'agamba nti, ekiseera ekyali kirindirirwa kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye era mukkirize amawulire amalungi. Awo Yesu bwe yali ng'atambula okuva ennyanja ey'e Ggaliraaya, n'alaba abavubi Simooni ne Andereya abooluganda nga batega obutimba mu nnyanja. Awo n'abayita nti, mujje muyitenga nange, ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagenda naye. Ate bwe yasemberayo mu maaso katono, n'alaba Yakobo ne Yowaana, batabani ba Zebbedaayo, baali mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Amangu ago nabo n'abayita, ne balekaawo kitaabwe Zebbedaayo n'abapakasi be mu lyato, bo ne bagenda ne Yesu. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kibuga Kafalunaawumu. Amangu ago ku lunaku lwa Sabbaato, Yesu n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Abantu abaamuwulira ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizangamu, kuba yayigiriza nga nannyini buyinza, so si ng'abannyonnyozi b'amateeka. Amangu ago omuntu aliko omwoyo omubi n'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyabwe, n'aleekaana nnyo, otulanga ki gwe Yesu Omunnazaaleeti? Ozze okutuzikiriza? Nkumanyi gwe Mutuukirivu wa Katonda. Yesu n'aboggolera omwoyo gwe omubi nti, sirika mangu, n'omuntu oyo muveeko. Omwoyo omubi ne gujugumiza omuntu oyo, ne gumuvaako nga guwowoggana. Bonna abaaliwo ne bawuniikirira nga bwe beebuuzaganya nti, ono wa ngeri ki? Enjigiriza ye empya ate ejjudde obuyinza, era alagira emyoyo emibi ne gimuwulira. Okuva olwo ettutumu lye ne libuna mu nsi ey'e Ggaliraaya yonna n'emiriraano. Olwava mu kkuŋŋaaniro, Yesu n'agenda ne Yakobo ne Yowaana mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Yali yaakatuuka ne bamubuulira nti nnyina wa muka Peetero omusujja gumuluma. Yesu n'agenda waali n'amukwata ku mukono n'amugolokosa. Amangu ago omusujja ne gumuwonako, n'atandika okubaweereza. Akawungeezi ng'enjuba egudde, ne bamuleetera abalwadde bonna n'abaliko emyoyo emibi. Era abantu ab'omu kibuga ekyo bonna ne beeyiwa wabweru ku mulyango. N'awonya bangi abaalina endwadde eza buli ngeri,
n'abaliko emyoyo emibi n'agibagobako, nga tagikkiriza kumwatuukiriza, kubanga gyali gimumanyi. Awo Yesu n'azuukuka ku makya nnyo, obudde nga tebunnalaba, n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu, n'abeera eyo ng'asinza Katonda. Simooni ne banne ne bagenda nga bamunoonyereza. Bwe baamulaba ne bamugamba nti, Abantu bonna bakunoonya. Yesu n'abaddamu nti, Tugende mu bubuga obulala obuliraanye wano, naye onjigirizeeyo, kubanga ekyo kye najjirira. Bw'atyo n'atambula Ggaliraaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, era abantu abaliko emyoyo emibi ng'agibagobako. Awo omugenge n'ajja eri Yesu, n'afukamira, n'amwegayirira nti, Ssebo, singa oyagala, oyinza okumponya. Yesu n'amukwatirwa ekisa, n'agoola omukono n'amukwatako, n'amugamba nti, Njagala, wona. Amangu ago ebigenge ne bimuwonako, n'alongooka. Yesu n'amukuutira nnyo era n'amusiibula amangu ago, nga bw'amugamba nti, Kino tokibuulirako muntu n'omu, wabula genda weeyanjula ewa kabona, oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye. Naye omusajja ono bwe yagenda, n'atandika okulaalaasa wonna, nga Yesu bwe yali amuwonyezza. Olw'ekyo nga Yesu takyasobola kuyingira mu kibuga mu lwatu, wabula okubeera ebbali mu bifo ebitaliimu bantu, eyo abantu gye baamusanganga nga bava wonna.